Welcome to the show basabule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media gamba nti nno beera ngo subscribe nga likinga ate oberenga osharinga kwa Wulira agesigika muzede Megatron gemanya yakujinziriza nga tugenda langa eno anti obeera kusimu nga tukola not good. Hello hi Namukasa wano Fred nanga wechibina chanup omwenzi wo kukyalo gomwezi bali taddeko kati nange abana bange mama we nabana wache wakutambulirako nze simanyi tebakwagala ngo progress nze bango bagulina aleka tisenga abadde namukadde bandyogedde ebigambo nga bayogera kulirye kaddo jige bagamba mbula bafizi w'omwana wa mumala let them talk Namukasa onyumira oyine emirembe oyina kola kikuwa mirembe naye nga beti yange ekyaliwo kagenda bikuka akomulalo kabikuze Mose nawe muntu bakunyumiza ebintu kusimu tobirede twageyezwa muntu leka nawe Bwenabe chikobageya nawe kusibula kyo bobirete nasese nangongeya ate gwengeya nawe gwe nina gwengeya naye obuziza ku bantu Namukasa banange tubabuuzaako ku Megatron embabuuziza mbajjukidde nzijukidde neneyanjula nembawana n'ebitibwa byange tukole noko olwaleero bikiyo batekero bera nga twogerako ne Dokita Tamalenga akuli bubi nedda olaba Mose kyekyo bago bagulina nalabe Dokita Tamalenga akuyingira ne ngamba bago bagulina kati Tyamala ani amumanyi ani amwogerako kati yaba nedda kati nnyo comedy aliwa nayogeza Tamale mirundi aliwa ayogeza Tamale mirundi tasobola kweyogeza nali manye bintu mwabimala me and him we have no problem simwogerangako era bw'abagamba namwogera kaleeteka video kuba namuwulidde agamba nti namwogerako mwogereko ki navuma omwana omulungi ow'eriiso nga ggwe amaaso gange no batandise okugavuma waliwo oli yagambye mbu obuuso bwange tamanyi obandaba ekaba naye amaaso gange matini nedda manene bavuma amaaso gange bavuma musimanya sisa okayindo akayindo ko katono kalinga kabina kanko nze ndi munyarwanda kituufu ndimu olunyarwanda erinnya Namukasa bakubula mbubuzi ebyaddala kati wamukubiddeko Dr. Tamale wamukubiddeko namukubidde kankulaga nzogamba nimba bwomala ogize wa kuba bwe twayogerawo ne Tyamale bwe yansanga Namukasa okola bulungi naye kola bwoti ate nafumu akisinga okunnuma ensonga lwaki namukubidde essimu mavivi gange gannumye wamufukamirira nze bwendaba omuntu nga ajanja wali ofukamirira nze nange nina ekintu kye nayiga bwendaba omuntu nga akuliridde ali mu myaka gya kunoga kyogero anoga kyogero nedda mwana muto naawe anoga ekyogera nti si mukulu anoga ekyogero emyaka gye ati kyenkuga kasitosanga omuntu nga weze emyaka 4 aba anoga ekyogero ali myaka nga 38 anoga ekyogero oyo so kati ne mufukamirira nangamba Namukasa biki ne tunyumya kati oba amwogerako nga namwogerako wasibera naawe wamwogererako alimu views era Kasuku yamaze muzizika nti Tyamala atabukidde Namukasa nakuteekateeka yere wansi ne banteekayo ng'enkokoto emmotoka yabadde esentuka ne bagiteekayo ekijinji ate nja kusuwinga Kasuku kuleetanga abantu abatalina views abazizikanze batambule ye nadde eri n'anyiza yanyizizza wanti yabadde oli avuma bamurekodinze kati mukubidde gwe bakampeereza ne ŋŋamba ono omusajja kikyanjagaza kati daba oyogerako ne Namukasa ye nnyabo ofaaki nange Namukasa wali onvumyeko nankuwulira ng'onvuma osanga nenkugamba waliwo yakusanga wali ate ekyokubiri bwe nabadde njogera nayogedde Namukasa leka nedda saagala twewozeeko nti wabadde togamba nekajjako kuba nti wabadde ogenda mukola yakoze defense nga lowooza ngenda musuuwi audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku line eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yakoze defense ngalowooza ngenda musuwinga sisaba musuwinga kuba mwavu. Munakwe ereka naawe omuntu atambula ati namuwulidde ayogera ku mmotoka yange wallahi tyama itasagula motoka gye nnina yagamba ayina Benz eriwa Benz yagireka kati atambulira ku boda Benz kimuli kyawaka jamu negwe jamu ali mu kibuga omwo fenga tutambula nezaffe simanyi mwana fe tuvugirawo motoka muzaagala fe tulina gundi enguudo ze Dubai kubanda waba akola introduction omusajja ayina Benz eriwa nange nsobola okukola introduction omukyala avuga Benz gayo mulaba ebintu bye yalinga akola byalinga binyuma nena kuzina akola nnyo nga anafu kati obuzibu yafuuka beega ate nze mmoze olaba omuntu nga oli beega tolina kyongamba nze Namukasa anti namuwulidde ayogera ku motoka yange nze siri beega emmotoka yange nagyegulira ku ssente ez'ekikazi sirina ofisi ya muntu gyengenda n'ensabirizaamu basaba genosale tebavaayo tebava ggulu bajja kufuna akabenye nga bagenda eggulu ebyo bazunganga amaziki babika bagamba abadde bagenzo olaba genosale musale ggulu bafiiridde mu kabenje abakoze bubi abadde bagenza okusabiriza nga mawulire basiba mu zihotero za ggulu beebase balinda mukulu abalabe mukulu n'agana ne baba milioni 2 ne badde Kampala nze Namukasa ninza ogenda eggulu n'enfuna milioni 2 nze nga bondaba Bobi Wine mubi nga bajjonkera abantu ali ku ssente za kuvuma mukwano genda okole ebbanga lyamaze mu mawulire talina na mmotoka ayina naawe eriwa kanaawe zasaba tasagula mmotoka ate baba busamambiro bamugamba yongeramu okuvuma tebalina strategy okuvuma mulimu tebalina yes abaana bamwe okuvuma mulimu tebalina strategy manya ogenda vumo temuje mutwebuzeeko tubawe script kati woba onanvumira Dr. Tamale oyo aba wammeka kati oyo Dr. Tamale oyo aba wasulu yaaki bwerere kuba ne bw'omuvuma ne bw'otamuvuma mufu talina kyagattako talina kyayongerako kati baba bawo okuvuma bavuma mpozi bavuma bantu kino akola kyakyono yakwata oyogere eyo kamera sigyesize kamera kyeyamaaso ananga iPhone nasaana iPhone tuli ku maaso 3 yine simu yange Samsung yasookayo Samsung gwogimanyi oli ku Samsung eno cover ate eno ebikula biwiti onateekamu filter ono mutidde guma naawe kati sooka osembereko eri kati tulako wansi asooka gikyuseemu so gwe kade Dr. Tamale ndoza tyalireetedde nnyo banne nabalabye abatwala obuzibu bwalina buli omu omanyi olaba the problem he has ayagala kwogera ku bantu ng'amanyi bagenda muddamu afune relevance but bw'oba badde ayagala budde bwange mugambyeko like nalabye ng'atwala mu cruise ayina ebizibu neka Alan yakavumye kasajja mwena yabavumidde wamu ate Alan bambika low fit Alan si muntu wange nze nali mpola na Alan oyo yansanga n'akalenza ako Alan era nagamba neŋŋamba Namukasa Alan wole ngamba Alan izelo kyemumanyiko tasigaza busungu naye nga kyeyakoze tekyabadde kirungi anti obuzibu bwe I didn't like it he's struggling yali abaddeko munnamawulire ayogera eno kati essaawa eno waali bwe tugamba omulimu gwakola beega ayogerera inaalimu basomesa abantu kwagala gangalaabwe gulakuba toyagala moze kati kankubulira ebigambo bino kati kankubulira ebigambo bino bw'abanga alowooza ali mu kuinfluencingira NRM his stupid why moze omuntu ainfluencingira omuntu teweetaaga vuma gundi bw'oba nti oli mu kuinfluencinga abantu baagale NRM tulage ebirungi bya NRM teweetaaga vuma Bobi Wine okitegera kyenkugamba gwe tulage ebirungi kyekiringa omukazi ng'omukwana nga alina bbaawe tovuma bbaawe nti ekisajja kyo oba wakinonyako kikibi gwe mulage ebirungi byo agenda tukagambe kino ekisajja natomera aveyaddewo oyina laga birungi byo gwe ng'omuntu kati bw'abanga influencer yo ebiside atulage ebirungi ebyo ajja ku influencinga tomanya nanga ali asobola oku influencinga nenfuka Friday nanga wa NRM ate ekitasoboka kyakola mu DCCU bayigiriza abantu okwagala eggwanga lyabwe bampeyo abantu babiri be bali ate bwagenda maaso ng'okumanyira omugaati tujja gulinnya mutu mugambe nze njafuna enamba y'omukulu mugambe bo bano be mbamu okuinfluencinga batuweyo abantu 8 be bainfluencinga nga tebabayinaako kika anti aisolate senga we kojja ne n'abaana tubatwala ku DNA tulabo bati balina butafaali oyagala musosemya mugaati twagala tumanyi oba tebalina butafaali bukwatagala kati awandeke he's a beggar I'm not a beggar ndi mukazi mukozi
akyatambulira ku board banga kiri bamaze ekyo ekyamunuka kireka bali bakola ne babizonto si beebo baabo kati laba kati oba ekigambo bizonto kyamugenderako n'azontoka ali eyo yezonto omutuufu zavaako kati tonadde sigenda muddamu naye kati oloweze waffe zigenze kati wenjogerere kati kankubulira ebigambo bino oyo Tyamale tasobola nakufuna mukazi tasobola nafuna mukazi avuga motoka ya Primo lwaki gwe bwoba gwe ng'ovuga Primo osobola okwagala Tia ate okwagala motoka grade class mboli wa kirasi nene nnyo nze ndi beeyi nene laba essimu yange gye nkwata latest nkwata iPhone 15 si latest kale yakwata Samsung mpozi nkwata 15 Pro Max yindi akwata simu ki Dr. Tyamale Tekino ali ku Tekino mama ali ajireka waka Samsung gundi iPhone ababbi bangi ayi simu nayo kusendeza afuna naye singa nategedde ate oyo tali gwendi naye akwata simu za promotion wallahi mbadde sigenda mwogera bagenda jigoba mu Uganda olowooza ndibwezitwala mawanga gebweru zisoma yeebuuza mmako ate teyagula simu sawa bina babwayamulemerera bambi naye nga beba Dr. Tyamale nenamwe naye bambi abatwala baliwa ayagala bali mesa ayagala bagoba mu industry eno agenda tugoba mu ngani iye nga tebagimugoberangamu azingamidemu nedde ekigambo kinene yazingama ayina ekiddako moze kati kankubulira ebigambo bino olunaku lw'otuuka ng'osabiriza manya nti ofeyirinze ng'omusajja ate omukazi osabirizaako omusajja n'atasabiriza semaka Dr. Tyamale alabika bubi kati oyo bamusaba sendeze wakagamba tulinde jeno yagambye agenda kunteerako 10 ne bamusa email omusajja yabako wano bako weegi bamuzungira ba influence ngani kati nze nzuno gwe bandi influence nze wangi Sara Enzo yakoze ki mukazi we ye mukazi wa Dr. Tyamale nesimu bye mukazi Sara Enzo yani kebera okugundi Sara Enzo oba yamukwana omuwala yakkiriza atamidde Dr. Tyamale musajja tayina buzibu gweyagala kuba mukube nzandeke munaye Sara Enzo mukebere moze tulamu Sara Enzo ye mukazi we ne mamanga nga baleeta muzungu baleeta yono muzungu yafuna muzungu bwaba muzungu wa bizigo kati n'erinnya ly'omuwala teriri nayo bannange baleese Tyamale wati oli mukeberawo Tyamale gugu laba omusiru kati bw'oteeka mu Tyamale ku Google emulaba kugugo nga yatuuseyo ddinaawo genda ku TikTok ye platform ze kwaba Google esobola okutereka rekodi ze ngetereka maze oli musiru ngetereka rekodi ze tereka ti gemo bagogitereka ojja kundetera taaba gemo bagotereka rekodi balesa ate Tyamale emirundi okimanyi n'omufu amusinga anti mujjukira omufu ne mugamba senga wange yafa tikirabise mbulungi TikTok eno erabika ebuula amazima abuze n'obbula billa TikTok eno terisi ndowooza okirabye so ndowooza akirabye tayogera nnyo bigambo tayogera nnyo byansima simanyi lwaki yabadde abayingi naye kale nedda yabadde ayagala relevance kubanga ebbanga lyagamba mbu simanyi nali mwogeddeko kati leero mwogeddeko ndowooza afunye amasannyalaze that aside gundi ani njagala tugendeko wa Bruno K luli twali naye just remember olutalo olwo oyalutandika yali ayambadde kijaketi kyaki kya green ng'agenda kuba musajja wange interview obuzibu kiki sente ndako malula anti buli omu ayogera bibye mama kuno nga wayongeddemu nnyamanza ali gayidi oyake badde njagala sookala Bruno kanti yaganye tomanyi nti wangambye tumukubira affe katumukamire wano nangamba Namukasa sobola kukola interview naye obuzibu buli bwe buti ne bana kyeyekola ku TikTok ani basponsa bajja bwe bati bateekayo eno bajjayo ane da Bruno K ayina gunda ayina follow yes anti kati nkunyumiza obuzibu bambi Bruno K kye namuyiga kecha
alinga Shalom balina emitima egiri real yawo abakwagadde abakwagadde yes Bruno K ne Shalom sofa bennakalaba mu bana abantu betudiringa nabo yes so Bruno K nga bakola ekintu kya live naye concept yali ya Panda so ngera Panda ye host ono naye najja ba host babadde babiri naye nga ateekako live ye abaani Panda oshegedde nga bwe nteekako live yange ne nkuyita ne weegattako nga tukola babiri but you're the boss of the line yes so batuuka bakola ekivulu kya champanya sente ze z'abatabudde ekivulu kyali mu kivulu mwennyini kyali Bruno K yali amanyi kyabwe babiri ani yaleeta idea ya champanya Moze kati kankuwa example nungi ku Megatron chano yani nze boss ani agikolako fenna inze naawe kati nze mba nsuubira sente bwe zijja tukola tutya tugabanira wakati ekyo tekisoboka kale ne bwe mba temugabanye wakati nedda ne bwe mba temugabanye wakati twala 60 twale 40 nina kibuzo kyembooza basayiningako awantu wonna nti balina kuliira wakati remember no I'm telling you this labayo tugende mpo eyaffe ya mumwa ebaawo era tuteesa bulungi negaha olumu nogaha Moze kola booti era sigana nga kyabuntu kati kankubuulire kati nga bakola ekivulu okimanyi nti ne contract y'omu eba jeri bwe bakola ekivulu mbu MC Panda gwe yaleeta banange mwebale kwagala Kristo Panda mwebale kwagala Panda mumulaza abantu mwagadde Panda abantu bachampanya omusajja wamwe Panda ani ali MC bale Panda yaleeta MC we nono yandireso we nakuleeta nedda kati Moze bwe bungamba tugende tu shooting egundi nga tugenda kati nga Bruno agamba MC wise nga temunjogerako ekivulu kya mameka nange mumpa amadala chafe babiri kuba boogera ku Megatron boogera ku bantu mameka ne Moze bale mbunga nga MC yayisanga wesawa nga 3 oba 4 nga bamala mujjukiza nga Bruno amala banange boyogera ku linnya lyange bananga abantu ba champanya mwayagadde Kristo Panda badde mwerabidde pandola z'amaanyi nga ayogeraho pandola z'amaanyi pandoli wakabi gawado gamba Bruno K okitegeera obukubaganyo bwasooka bva mu kivulu nga tebamwogerako tebamuwa mention gundi yanyiiga nnyo anti nkujjira kale bavaayo tugenda mu ngabana y'ensengeka ya sente okugabana omugaati akamwanyi amuwa miliyoni 3 bafuna meka sente zaali ziwera okusinziira yali yagala okusinziira nedda nkunnyonnyola kuba sobola gamba nti yali ayagala bwe siri mu bwongo obwo ng'amuwa miliyoni meka 3 balansi we ng'asuubula bizigo asuubula ebizigo mbu ye waliwo abyogedde awo mu comment naye baagadde bambi mukuba yesu nange nkitegedde baagadde kuba Panda waffe comment nanti Panda si wantalo obadde ogireka mpozi ate awo onaakajjamu kati teekamu ka sound kaba kakuwemula wemulako bwe naakateeramu anti awo mpemudde kitwale nga ekyo si kwemula ogambyeko bugambi kati wemula nkagezesi kale olinza okunteekayo nga mpemula ne neeweebuula bantu kiba kirabika bubi nga Panda amuwa miliyoni 3 awo kusika obugoye kwali like kati Panda n'atula ne Alan agwo wenjagala n'amugamba ngebe bifulume kwa Bruno K embulugunya nayogerako Panda n'agamba nti champanya si ya Bruno K Bruno K ali guest yes awo fuse wavaayo ezebugende zegatta n'ezemasaka kati kambuuze interview eno gundi yali mutuufu ogikola ani ono omwana Kristo Panda nze ndowooza statement yandigyogedde before nga ono tannakola interview eno eri ku Megatron aje najja omusajja wange Jimson Ntambi gundi yasooka oyogera Panda ekitegeeza Panda kibadde kimulumiriza yes oshagera kibadde kimulumiriza kuba n'atabuka nayogera ati yayogera ba exchanging ebigambo kati Panda we babimubuuzaako we bamubuuzako ebyo ebintu n'agamba concept ya champagne yaliye era Bruno K yali guest which is right kuba labayo anti kati Moze mulimu akantu wootuuka ng'oteekamu kabuntu humanity ak'obuntu n'otalangira muntu oba omuweebuula ono omuntu gw'ogamba gw'oyita guest yazimbye channel yagizimbye
bakizimba abantu aba kyekiringa Ready and Weasel wadde mutwali tugamba nti Ready ayimba nnyo naye era ne without Weasel's melody ziri eri kombine yali tevaayo ya Ready and Weasel kati ne bwe yandirabye nti ono amuleetanga guest naye guest owa buli lunaku tukola naye Monday to Monday kuba lwatabeerako shot ennyuma webale yeah true so ye n'amulengeza ng'alaga nti yeyo ow'amaanyi ku munne that was bad ale n'atula n'akola statement eyo Panda yakoze bubi naye I think ndowooza banditudde ne boogera before ng'ekivulu tekinnagendayo ekivulu kino bakikolera out of excitement nti bafudde numbers following bagina balinawo ne basponsor ne badduka wali bakikolera wa no bayita enebulo bakikolera buloba ne ba out of excitement ne bakola sheeyo nga tebamaze kutula kunzikiriziganya nti ogenda kulya kino ngenda kulya kino naye lwakuba obuzibu bwe basanga obwa abantu ekyabaleeta lwali lunaku lukulu singa bakola ekivulo ekyo ku lunaku nga si lukulu abangi bakola ebivulo ku lunaku enkulu gundi nga kyamusala Abitex ekivulo tekyamusala yakola Easter Monday tekyamusala nabano bakola Easter Monday yayinayo abantu ku Nairobi yakola ne gundi oba ne sanyuka ekivulo kyamusala tebafuna bantu naye ogama bajja olwa influence ya Crystal Panda ne ya Bruno K oshegedi bakikolera mu kupapa nga tebayeteeseteese bulungi nnyo nti ono agenda kufuna percentage ki ono agenda kufuna percentage ki ate nsobula ekivulo ekyo kyali kya Crystal Panda ne gundi akimanyi ne Bruno K akimanyi moze bwe tukola ekivulu kya Megatron kiba kyani ddamu ekibuuzo tweyongere kiba kyaffe kyekyo kyendi mukulaga mpolereza Crystal Panda naye nfuna engeri gyenkizika nedda nti kyenjagala okukulaga nti bwe mubanga ekintu mukizimba babiri bwe mukola ekintu that means mwena mugenda benefitinga okitegeera naye ati nina yaŋŋamba mbu baakola ekivulu nga gundi tafaayo wadde nga tafaayo nga tamanyi buli kimu kigenda mu maaso ngono yateekamu buli kimu mbu nawulira aliwo abyogera balimba nga naye Bruno K yafaayo n'apositinga bwa promotinga simanya tugenda noli wuli ne gundi narafati wuli akyogedde mbu baakola ekivulu naye teyaliiwo mbu ng'ono yagenda mu beegundi n'agamba mukole muki kyekyatabula abantu bali abasatu omu yali akayanira ssente okusinziira kwe yampa emboozi kati bano bo bagamba Crystal Panda agamba nti Bruno teyaliiwo talina kye yakola yalinda wano mu booking wavuddeyo mmeka nti miliyoni 2 nono nagamba tobaddeyo siteegi twasasudde ssente bwe ziti nabali kye baŋŋamba abewa eri abategeka entebe obutebe twapangisiza bwe tuti siteegi twataddemu zino semanye ebyokulya twataddemu zino kati nti Bruno teyaliiwokko kati Panda n'amugamba kankweza enjagala n'amusimbula 3 naye kirungi naye yakoze kibozibozi I think idea nungi naye tukooye abantu okukolanga ebintu ne mmala ofuna essente ne mukyankalana boys domitwe byeyaguddeko kati nalabye kuliko Kasuku kuliko Sharo mu Ntambi Suna Beni nani omulala abo kati bajja tabuka afona tebagenda tabuka gwemanyi omuntu atayinza tabuka ku ebyo Kasuku ayina ssente Sharo tasobola tabukira Kasuku Ntambi mukakkamu tobola bankugambye Ntambi mukakkamu Kasuku Bruno Sharo tagenda sobola tabuka nabo good boys don't tugenda working out naye luli bayinamu abantu junior alinganze tagambwako alinga gas womusumulula ate togenda mufuga otekeko oli puzzle w'enviiri puzzle je tayina ssente bwavu tayina ssente anti ssente kati wezijja omanyi omuntu gamuyala bebe no mukwano musika be yaleka naye nga gundi initiative gundi gye yaleese nungi kibozibozi akola ekiki ate bya TikTok byangu otuula n'ofuna ku invite nga tebiringa bya YouTube nti muyina otuula olumu mugattemu atuyite tujja muyambako I love him. You love him? Yeah, I love Bruno K. Yakusonyiwa? Nali Abigambo bamwogerako ku mwana we. Ate tubeera ku ekyo naawe. Bameka benjogeddeko nga twabivaako. Mwaterera kati. Manyira nakumanyi. That aside nalabye Jacob. Omutuzze. Omutuzze kingale medde nnyo mu mugundi mutabani wo. Nakalaba interviews Kasuku. Bampisa bubyawo ku ddembe basajja babinyo
Anti bakolanga bonna kati nga bakola show ya Saturday bayisa mu Jacob olumu eggaali era batuukanga olutalo lw'amaanyi. Kati Jacob oli wakola interview. Chimala. Ngamba. Jacob Chimala fanya ku constituency gyolimu. Oba ino bimuluma. Ebiriwa. Jacob yakakola interview nga 8. Ngayogera ku. Ngali kutoka yamuyisa bubi. Yamuyisa bubi yeba meka bayisiza obulungi. N'otugamba nga tuve mu basajja musimaya weesonyiwa atakwagala. Lwaki mwesonyiwa? Amanya obusungu batulina ku Jacob. Jacob amanya obusungu batulina. Ojukidde gudi program gye yakolanga ey'ekiro. Atakwagala mwerekereze. Ayina kayimba ke yakubanga. Amanya abakazi be yafula single mother. Showa jibiranga. Amanyi bayafula bakinda kyombekedde. Akimanyi nti nakyawaka kalenzi kange lwa bigambo bya Jacob. Naawe. Jacob naye yalumya bangi. Bwe tunadda nti gundi yannumya. Jacob niza n'omugamba nfunire omusajja mpasi. Yes. Mumusaba mumpe. Abayina. Kati amumpe. Kati goyina ogenda muteeka. Amumpe. Goyina ogenda muteekawo. Jacob beyogeranga byayambanga gwe senga akalenzi kawali yogera kati kaliwo. Sebo kali mu America. Kati senga na oli mu America. Senga nange ni mu America. Senga kakuleka dda. Senga kakuleka dda. Ku bigambo ate kali kansubiza n'okungulira ebizigo ne Yerusa. Jacob namfirize ebyo. Singa ndi musu. Mbuuza kati Jacob yatandika atya. Anti yali ayogera mbu omusajja atakongerako omwana w'obuwala. Oli mu relationship. Kati kano kakikokola. Yali akutekanga mukasa. Yayogera ebigambo. Ate omusajja n'entukanga bimugamba n'angamba lekera Wulira Jacob. Awo nga nkukutanga mpulira Jacob bwenti. Jacob yakolanga show ya Sunday. Bagiyita Love Bichi? Love Request Show. Ng'ensi yonna sebebera ku Jacob. Atakwagala. Oyo omwana yayonona relationship z'abantu. Ate yayamba abantu abakazi mwali. Amanyi yanfiriza. Singa ndi muzungu. Singa ndi mweru. Ate singa ndi mu America. Ayo omusajja singa mwata mukadde. Singa afuna anti jukira ayogera nnyo abakadde. Singa afuna ddo omukadde nga yafa. Naye singa oli mugagga. Anaye kati singa nkumanyi. Ye nga yanyamba kati ze mpagira Jacob. Kasuku muvuddeko. Jacob alumiza bangi. Yannemesa omuvubuka wange yagenda mu America. Yali agenda kungulira ebizigo ne Yeruse. Yali agala ne Yeruse. Ne show yakunyumbiranga kati ngojiwuliriza otya? Nga njiwulira. Watekako kwa radio. Kati nga byenzi wajja kubumbireetera. Akanyumidde no ngaakola mwaka. Ngaakola ati. Mumusirikirire. Gwe sirika. Oline Jacob Omutuzze. Abakyala omuntu atakwagala omulabira ku bikolwa bye. Mwesonyiwe. Genda ojja sanga oyo. Owuwo oleme kwasiba wantu. Kendo kikokola. Sawundi mwalinga mwaka ati njagala okole nga wosubulayo sawundi anti yali kati atakwagala tu oba omulaba awo nno bwe yamala nga akuba wakayimba bibuuza kaba kumenya omutima buli kyenda bakibuuza olongo onyiiga nalyo kajja obeererawo nga tolina muntu osinga omumala obudde n'omusajja kati naawe n'osalawo obeererewo nembeererawo nannemeso kala y'abeeru oyo Jacob yabako bamba nja mugoza ebizigo yannemesa kala y'abeeru ne Jacob ebintu byakolanga nze byanyumiranga nga Jacob omuliza bwoti n'olaba omukazi akwagala anti kyekyo kati bwe tunaatuuka oyingira eyo sayidi amanyi be yalumya mwalina eddembe omuwuliriza n'obutamuwuliriza mwe mwamufunangamu Jacob love ze yatereeza zaali bino byonna ebinvumyanga bwe ndi omuddugavu byebyo Jacob ne siri muddugavu ndi awo kataketa singa ndi muzungu awedde emirimu nekunze naawe ani asinga obuddugavu laba omusiru agolwabwe wakuba mukazi kunze nono ani muddugavu enyo oli muddugavu oli buno budde ssaawa 10 ez'ekiro nze ndi ssaawa emu kabamu ne kalayiti keekano kati goli ssaawa 10 n'oli mbadde nkyagamba entalo zino zigenda kukomawo kuba kati olaba twali mu industry gundi gye baalimu gundi company gye baalimu nga bakola bonna ng'ate obalaba olutalo nno lwali wamanya olujjukira kati nga baliwo badda kutoka nto sibijjukira nali mwana muto seriously very recently just wali tonnategeera industry engeri gye yatambulanga nakategeera nga beetwala naye Jacob buli wafuna omukisa ng'akuba kuku ng'akuba kuku yali ne Simon Kawalata ave ku mwana wange kuzaala omwana si kwangu ebigambo ebyo bitono bava ku mutabani wange okay
that aside nalabye yabadde SB4 nani Teira bali bati Anteira n'agamba Anteira n'agamba mugamba SB4 yagala mama Fiina bali ba mukwano nange nkimanyi bikadde bipya okaina ka video alafa ndoza mulabye banna tuve mu relationship z'abantu tugenda kuswala mwaswadde sife bakulu ng'oswala n'ebigambo ku bukulu bw'obaako naye wayogera nedda wayogerako ngenda kwefuula naawe nze omanyi bannange babadde mulaavu nze nkyuka ninga mbeera ya budde saawa yonna enkuba kandabe oba keekali waswadde eddagwe ne kali ka video babadde balinga abali ku mukolo gwe nawe toleta ka video akakadde totta kintu kali recent oba naka downloadings yabadde pate n'agamba mugamba mama Fiina nkimanyi bali muntu yazaala muzaale yamuzaala bino yazaala obukulu bumbuzi era kati mwabogera ebigambo wanaabogezi kibalekawo nze ate nakitegeera ate wali abaagalana bannange bw'ofuna obudde ng'abantu beeyagala ne baba ekyayi mu lunaku baleke bajja kuteera era gwagenda ofuuka omuzibu nze nkunyumiza ku sitole y'abaagalana boyfriend mukwano gwange nga bbaawe mulaba mu mmotoka alina omuwala nkuba ekifaananyi mugamba ebigambo omuwala n'akyawa omusajja kati omusajja amufunza bannange yaddamu okwogera nze bannaye nakoowa abantu oli nakuwa advice mu relationship y'omuntu kumba ayogera bigambo waswala bali aba babiri naye kakati waki obuyingira gundi relationship anti nalinda bye bamwendako leka naawe bamwendako era nagamba anti mbaagala natusaayo kati nakiyize olaba Namukasa nze naye mba mmanyi baawo nekusanga n'omusajja omulala meme katale gwesimba gwekola adaliza onalya n'olyala emmere egenda kati nga nkusanga n'omusajja omulala oliwo oli omanye ebigendererwa mwana gwe omanyi oti yali waku omusajja ajja okwagala ng'ayagala kana kagamba kawooma ng'ayagala kumanya mpoomayo nga oli ayagala kulaba ku sereemu ndi Namukasa bamumanyi bwe ngamba nti Namukasa mukyala wange nze abaafunamu kyova olaba abamu ojogereze nnyo abantu abakubira esimu alo Namukasa oliwa wabawo abantu awo pakasa nti bakola ki kati olw'okwagala obwagazi Namukasa nokakazi kange tasobola kwagala Namukasa aba alina okukakasaako waliwo abantu abaagala okwagala Namukasa olwekyo ekikadde walifunamu ekadde okimanyi lyali linjagalako linnya nga akwata emboozi zaffe n'azirikodinga n'aziweereza abantu kyekyo kyegambye nti omuntu akwagala buli omu aba ne intention ze okwagala kati osanga omusajja saawa eno akwagala ku lumu following bw'anaakitegeera nti toyagalira Namukasa nange bajja kujja bandabe ninamu bameka neeyongezeemu oli akwagala ntya Namukasa sereebu kijja labika bulungi nange nja kweyongerako oyo ye yali mu kibba wa Namukasa oshegere kimukolera olwo n'akwanaga Namukasa si mulungi nnyo naye waayo oyo aba ggwe abadokita Kyamale gwe oba gwe okwagala Kyamale mufunda ng'obutiko buba butya buti ni bwe buti mumpi mufunda saka abasajja bampi wandiogedde abasajja boyagala ndi bakimwagala nnyo abasajja abo lwaki oyo omusajja afaanana omusu andi gwe amwetegereza nze simwetegereza namwetegereza ka video ke bansindikidde ffe omusu gwe gufaanana gute baguyita batya mu luzungu omusu baguyita batya mu luzungu ngunoonye wa gwe namba eva mu kwebaka omusu baguyita batya simanyi ali lubuto omusu kandeke omusu oba namunungu nambwayo muno muleke yeebake naawe ayinza oba kyasulako si kyangu okalabi omuntu eyeebaka emisana omulekanga bayita mu bingi baŋŋambye omusubbi Google ye teyeebulizayo kuwaki Google thank you very much, you are welcome ndako okumanyagana kw'ebebika omusu ogulabe wagumufaanana ennyindo n'olumu nga abafaanana abo gwakufaananira bulungi naye naabulamu ssente kyokka yatusooka mawulire naye abulamu nnyo ssente nnyingi okimanyi ne Wikipedia egulina kangunoonya wano mu luzungu guteekeyo Wikipedia egenda goleeta Buganda gooli musukilani totemu this sculpture along the rim
banaagutuwa mu luzungu kati mbadde njagala okugamba abantu mu luzungu kanguleke guveeko naawe muganda wange aŋŋamba ki hallo hallo ngunoonya nno naye gukyambuzi hallo mukutte naye nga tayogera takubidde ku yeewako yalina ya time onoonya musu noonya musu mu lusu naye gugaanye baguwandiike mu komenti tunaguteekawo olulala aye nakyo kijja bayombya nga ki ekibayombya bajja kugunoonya basaaga bave mu muzannyo wanje kale nawe gye bali ngenda zijja kanso kandabe bwe gitutte jangu otuule tukule n'ekoofiira giteekengako ng'otambula jangu otuule tukule yotuwe eddakiika nga 3 2 kale kaakati